General Muhoozi ate General Kahinda Otafiire kakati akigambibwa ku lunaku olw'Emmande okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post. Abantu bagamba nti ku lunaku olw'Emmande waliyo cabinet meeting era nga eno yalimu okwadressinga ongoing tensions ezaali between mu kibiina omwo mu banene abamu ba government officials bangi bali balumulana kandi ku bo kwaliko General Muhoozi ate kw'ossa ne General Kahinda Otafiire. Kigambibwa imbu General Museveni President wa Uganda yayingiramu butereevu n'agamba nti CDF alekebwe Kahinda Otafiire omusajja muleke akola ku nsonga endala obola we zitwala amagye maaso n'eggwanga lino era ne bamugamba amwesonyiire ddala. Kati whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn around. Because if you tell I can shoot his brother, he will refuse. You will go and look at the crowd, there is his brother, there is his cousin. Ebiwadde wali ku Nile Post. Sosa zigamba nti mata yagiweizinga nga ye President Museveni ngaga era nakimeka clear n'agamba nti eyo si nsonga ya kudiscussingako just gwe mwana mwesonyi. Kati okusinzayo ku Lutakaggwa muno blogger yagamba nti abantu b'omunda General Museveni mbu ya advisinga Otafiire alekerawo childish fights with a young man and instead support his UPDF's national and regional contributions, because even Muhoozi had initially wanted to pursue business like her sister rather than joining the army before eventually entering the military, and his yali advising ya President Museveni okumu advising okusinza ku Lutakaggwa. So zimbwera ne zigamba Lutakaggwa blogger wali ku Facebook nti mata n'agyesigalizanga ye President Museveni era n'agamba cabinet eno nsonga si yakweyogerako, ensonga eri nti Kahinda Otafiire leka omutabani era nga CDF amagye ga Uganda first son General Muhoozi kanugamba kikyolowooza mu Uganda. Lutakaggwa ayongerako agamba nti okusinziira ku nsonda enneekusifu era ziraga ezeesigika anti President yalwaizinga mata nga ye wabula eri cabinet members era n'agamba nti fights ezaaliwo between Muhoozi ne Otafiire era yapointinga ku Minister Kahinda Otafiire wa Internal Affairs n'agamba nti as one of the ministers who has always been involved in exchanges with the Yame chief. However, in defense, General Otafiire told Museveni that he has no personal problem with General Muhoozi. Kati President Museveni ng'agamba nti Otafiire Minister wa Internal Affairs yabaddenga raising eddoboozi lye eri CDF wa Uganda era mu kwewozaako kwa General Kahinda Otafiire ye yagamba kimu eri President Museveni n'amugamba nti eby'eddala nze sirina mbeera yonna, sirina nsonga ziri personal oba ensonga ez'obuntu ne CDF ayitibwa General Muhoozi. Obunkenke wa Pulezidenti Kagame atidde eyali mutabani w'omukulembeze eyafiira mu nnyonyi nga akatebaga mu Rwanda tekannatandika. Njagala owulire omwami ono wabisunsula bulungi. Yadyebuuza, is President Kagame afraid of the former president's son Habyarimana? Omutabani ono gola kusikweni wano waggulu mutabani we yali president w'omwana Habyarimana yafa 1994 omwezi gwali gwakuna ng'ennaku z'omwezi mukaaga. Kakati atero ono omwami awangalya France, yes, mutani wa Habyarimana bawanganguka kuva mu 1994 ne mama waabwe ana bonna bali ne badduke France. Oluvannyuma lwa kitaabwe okufa, kitaabwe yafa ne president w'e Burundi Munyonyeemu n'abaala abantu 10 beera ava ku lukiiko lumu Tanzania ng'ava okusayininga endagaano ey'okukola ki ey'okugabana obuyinza between the Hutu and the Tutsi. Habyarimana yali mu Hutu. Ontegedde bulungi. So President w'e Rwanda abuuza lwaki Tshisekedi asembeza omutabani wa Habyarimana e Congo. Ompulira bulungi. Naye njagala nkusomera wano ka mathematics ombulire gwe kikyolowooza. Nga mukaaga ogwokuna 1994 Habyarimana yafiira mu nnyonyi. Yali n'atera okugwa mu maka g'obwa President e Kigali. Ne bagikuba. Nga 7 genocide n'etandika. Nga 7 genocide n'etandika olw'okufa kwa Habyarimana ndowooza. Kakati nga 19 genocide n'ekoma. Era nga 19 aba RPF ne bakwata obuyinza mu Rwanda. President Kagame till date. Otegedde bulungi. Ndo mbulire kikyolowooza. Habyarimana yali ava kukola ndagaano ng'agenda kugabanya obuyinza
kigambibwa mbu situations ezimu zigamba mbu waliwo abanyiiga in the Hutu government bagamba tebasobola sharing kabiza n'abatuusi abalala bagamba mbu abatuusi bakicalculatinga emisabo girimu ayisisa okutuuka olunaku olwaleero so byebyo naye ngono ye mutabani wa Habyarimana omu omulala yafa 2007 mu accident e France so onatera okuvisitinga bwa Tshisekedi kigambibwa mbu ayina endowooza ez'okwagala okujja okukozesebwawo mu Rwanda nga president ate President Kagame agamba lwaki Tshisekedi amusembeza so Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Amagye ga Uganda okusinza ku UN report galumba eggwanga lya South Sudan era bannansi bangi battibwa. Okusinza ku ripooti eno etaddewo obunkenke ekitegeeza nti envumbo empya zirabika nga zigenda teekebwa ku nnyaffe e Uganda. Olaba abazungu bano nga baagala okugoba ne bakwata bagoba buli ango basooka ne bayita mwami Museveni ne bamugamba agende yeewuzeeko mu paaliyamenti y'omukago gwa European Union ne bagamba afeeyo tetusobola kusindika mubaka waffe atukiikira kwewozaako kuba ensonga zaffe ziri political tezibakwatako tulina obwetwaze tulina sovereignty tuli nsi eri independent n'okwetegerera mu byobufuzi byayo ne basirika ne bagamba oli bwaddene togambwako kati ne bamuteeka ne bamunoonya baba bakunoonyerezaako dda nga buli activities z'okola ewuweewaka buli bikolobero by'okola nga babigoberera erityobola eddembe ly'obuntu kati ate bamuteza akabadi akalala mbu ayambako South Sudan ng'akozesa air strike ne military ye eya UPDF to unaliving innocent citizens in South Sudan nga bali unarmed nga mutta abantu ba bulijjo ne bamutwala mu UN kati mu UN nayo sebo toolinnyeyo jukira bakuyita mu UN Uganda it is part of the UN United Nations kibiina kituwala nsi yonna ate bakutaddeko emisango gyakutta abantu mbuwagira ekitta abantu oba olaba tosobola bawona we baba kwesimbyemu goge mazima bakugoba buli kolido nga bakwatirayo gwe weefula mbu nno oli mugezi mbwe banankwatira eno sijja kgendayo nga bakunoonyeza anga endala kati era neeyo era nayo temugendeyo cases ziizo olaba biteeka ne batandika okubikola mbu nga lipooti eyo teba lipooti jasi babanga abakulaga mbu olinayo ne bino essaawa yonna sanctions zasooka kaabira Rwanda bakomanda bonna abakulira eggye lya Rwanda erya RDF bonna baliko sanctions kati essaawa zonna waliwo ezigenda okuluma we zitaalume omanyi kye bayita mbu nno bakuvunaana omusango gwa kitta bantu unarmed civilians nga tebalina kisi kyonna it was almost like a genocide byebyo munnange kyova olaba Katonda wa Kyagulanyi akola ye mulamu Eva abeerawo badde mikwano gyange mumpeereza obutambi obulaga
omukulu omu abeera ku mutimbagano kuno abadde ansabira okufa. Omwami oyo oba mwami, kale mwami bwe mulaba mu feesi alabika ng'omusajja, leka tumuyite mwami Lumbuye, ansabira okufa. Agamba ndi kata nga ne gye ndi tamanyi nayo, wankubadde yaga nti afuna bwino muyitirivu. Olugendo lwange lwafuna obutagatta kugenda gye nali ngenda kukola mirimu gya ggwanga e Barcelona nga ndi Dubai. Nenkyogerako n'emikwano gyange okutegeera kyekyaliwo. Nali siraajana kubanga saalina kabi kennimu okuggyako olugendo lwange obuteeyongerayo. Ebuweeza bwe tuweereza eggwanga lituteekako obukuumi bwonna obuli mu insurance, obuli mu kiki, engendo zange ne bwe zitaataagana, mba n'obukuumi obw'eggwanga lyange. Consular services e Dubai gye ziri, bwe mba njagadde consular services, embassy yaffe gyeri Dubai, nsi ya mukwano naffe. Ntambulira ku passport ey'abakungu abakola emirimu gya gavumenti, manyibwa buli wemba ndi. Saalina kulaajana kwonna, nali nnyumyamu bunyumya na bannange kubategeeza kikyali kiriwo. Naye mukulu Lumbuye ye yalowooza nti nali ndaajana, era yakimaliriza anjagaliza na kufa singa ekikompola kijja ne kinkuba mu hoteri mwe nali. Katonda tasobola kuddamu ssaala z'omukulu Lumbuye kubanga Katonda akimanyi nti ffe tukola mirimu gya gavumenti, era emirimu gye tukola tetutunda bbalaafu, kubanga atunda bbalaafu munnange buli omu omusanyusa omuli wa bbalaafu. Emirimu abamu gye tukola girimu okukola okusalawo, olumu okunyiga abantu abamu osobole okukuuma eggwanga lyaffe ffenna lye tweyagaliramu. Naawe Lumbuye mpulira naawe nti oli Munnayuganda, kimanyi oyagala nnyo okuba Munnayuganda, weekanga ne passport olina ya Uganda. Ffe gye tuli bapakasi ba ggwanga, tusalawo olumu okusalawo nga kunyiga. Kakati gwe bw'obanga emirimu gye tukola nga tugikolera mu mateeka, otwagaliza kufa, ate kati kuggwe Lumbuye singa buli gw'oyagaliza okufa Katonda addamu essaala zo, ndowooza mu Uganda mwali sigaddemu banywi banjaga bokka, kubanga gw'olabika abo bw'olowooza nti nno bakola ebituufu. Buli muntu alimu ku mpeke e Uganda wano ndowooza omuwalampye, omwagaliza kufa. Yoba gw'oli muntu, ndowooza gwe tolifa, gw'olowooza tolifa. Kankubulira oba tokimanyi, ku nsi teri atalifa, ebweru teremerwa. Era nyombi nkimanyi nja kufa ng'abantu abalala bonna bwe balifa. Ekyo tekirinaako na mutawaana gwonna. Naye Katonda tasobola kulira ssaala zo, ne bwe mba nfudde olwaleero batazzeemu ssaala zo, entuuko zange ziba zikoze eki? Ziba zituuse. N'olwekyo lema kutawaanamu ebyo, mb'osaba Katonda. Ffe tukola mirimu gyaffe, tuweereze eggwanga lino. Nz'omu ku abantu abalina record ku myaka gye nnina abaweereza eggwanga lino ebbanga ddene, nga tuweereza n'obwesimbu obw'ekika ekyawaggulu. Kati mu myaka 38 nga mpeereza eggwanga lyange, ate era nga nkyalina amaanyi nkyaweereza. Mmwe abali ku mulimu gw'okulabisa eggwanga obubi, Katonda ayagala nnyo Uganda kubanga emmoto yaffe is for God and my country. Tayinza kuddamu ssaala zo, era ebikompolo obweddambira banga bikubeeri nga nti Lumbuye ndowooza asaba nti awo wembadde nga sirinawo gy'ogamba navuddeyo nadda kati ndina ku mirimu gyange e London. Naye ne bwe mbeera wano nenva mu lifuti nenfa, si ssaala zo ze ziba ziyise, entuuko yange eba etuuse. N'olwekyo ebyoyogera bya mpewo, ffe tebituyugula ttama. N'abantu bange mwenna temufaayo kwabo abantu abafaana be batyo temubafaako, omulimu gwabwe kulabisa bi Uganda. Ffe bwe tuli tuweereza ggwanga lyaffe. Mukama abeere nammwe.